Mwebaliko bamikwano anti era tuguse amanya n'eddoboozi Shana Zawja kabebi kamami kadota wekati akafaanana taata waako sijja kuwa kyewaaniramu enzenze kafaanana dadi so Mazinga wanchallenge nze webale wali omanyi mukazi wo okugaana okugenda ku mikolo ayina ensonga endala nakijja mu episode yaffe eyise mukazi wange yagamba tagenda ku mikolo bambi ng'ataasansa oyo kuba basinga bagamba sigenda ku mikolo naye nga mazima bula yangoye kitegeeza lya ssente so mukyala munnange mu episode yaffe yayita twayogera ku ky'obulamu ku ky'okuba nti engoye tuzambadde twewoze nika twewoze bayika kati eno episode yaffe eyaleero ya bulamu tugenda kwogera ku bulamu kitunulemu nga bbaawe yeewoze engatto tulina babboola abamu bagenda ne bakiringamu ne bannaabwe ne basamba omupiira neewola engatto ne sitokisi n'ayambala abamu bambala ne emijoozi tamanya ani agwambadde jjo tamanya agwambadde luli olw'okwabozezaamu jjuki ate gigoloddwa n'ayambala bwambazi tomunenya kuba kikola for fun naye tamanya kiki kinaddirira kakati omukyala ogenze n'olaba bbaawo wakumye waka mukoma we waka ajjemu engatto zaayina oba ze yagendeddemu ezizo ez'ewaka n'ekiseera kitamuwulira nga bbaawo awunya ebigere si bwe kyali luli baalina oluwumu abasajja abasinga balina oluwumu obuuza kiki atandika okufaananira obubi golowooza omufaananira otya naawe ng'alaba omeze olusolosolo oluwumuwumu na byonna bivudde mu kwewola mumanyi ssente ezigenda awo ekyomusali mukazi gwe balaba ne Cannula ezo infection tewali mukazi kirala kyalwala naye tuzijjawa tosobola mukyala munnange kwewola nika n'ogamba nti tolwale abamu ndi omugamba weewola otya nika tekisoboka kuggwe tekisoboka oyinza n'okuba gwe tewewolangako ne waliwo ababyewola weewola otya bayika kituufu weewola otya bayika nga ya 3,000 ofuna 5 ofuna oba okiraba so tukuuma obuyonjo obulamu bwaffe kikulu jjukira weewoze bayika weewoze nika ojambadde nika 15,000 oba 2 omeka kyonna kyekiri kisinziira muntu wajabuze price yo weekoma osobola okufuna ekintu ky'oyagala okusinziira ku ekyo ky'olina okuba omuyonjo tekitegeeza kwambala bya bbeeyi wabula yambala okirininge n'ekyoyambala kati imagine nga osobola okufuna nika ku 15,000 togifunye ogyewoze olina okwejjanjaba infections tokoma ku infections abakyala tumanyi okuvaamu olusu olusu olukuvaamu olwa luvudde ku munno olowooza kiba ki oba olowooza yali kiriningi obunzika olusu olufunye ofunye okusiyibwa ofunye ndeke ne maybe menyera wano mu biimagininge mukuba mitwe gyammwe mumanye kiki kyoyinza okufuna mu ekyo omusajja otandise okukuukamu enjala olw'engatto ze weewola buli kimu kibaako ne infections naye nze mmanyi nti kabootongo otuyanidde mu ngatto n'oli gye yatuyaniramu sitokisi ze zimu enkwawa muzambadde engoye kugamba otambula olina okyuma tomanya olwokuba obadde musanyufu ku kiki ky'okola n'ogamba kugamba kyewuunyisa ate nga kituufu so mbadde nsaba twebeeremu ng'abantu ngaffe abantu mukyala munnange kubamu akafaananyi otambudde ogenze kaŋŋambe ku mukolo abasinga twewola ku mukolo kale ekiri fine kuba olwambalamu kale n'okupangisa bamu tupangisa tera opangisiza n'omulala najja n'alupangisa automatically bange yeewoze era lweyambadde gundi lwambala kweri gamba si lwero lwennyini lwaliko ne kano akantu lwero abasinga tusula bangi abawala tutambula ne tusula ffenna abamu basula bonna tebamanya nti kino kiriwo ekiti n'ekiti mu kusula mwenna
n'ogamba akanyambala olwa gundi, kanyambala egundi ya gundi, empale eza bulijjo n'ozambala ogamba kanyambale mu kituufu ogigoloddeko. Nga nvudde ku kyokulandagga tuli mu programu ya bulamu mukazi munnange manyi muvuma abamu ne joko muvuma joko mukuba bikulikira bubi mba nina kyennyambyeko era nga nkwebaza okukomentingako kubanga obeera olaba wali ofunyeko obudde nonyikanika zizo olina gwe teweewola yesu ne wali ofunyeko obudde nonyikanika zizo olina n'ogamba kati kino ekiseera kanyinyika ennika zange. Mulimu abazamani bagamba emyezi 6 mba sisobola kuddamu kwambala nnika ne mbamu abamu emyezi 3 gimmala ezo mba nzisudde weebale neera still neegyo emyezi 3 obeera ozambadde still olina ozinnyika bwe buyonjo ozinnyise mu ki? Abakyala basinga tubundula. Kwata nnika zo zinnyike mazzi agookya ziteekemu galikinga omukonyokonyi teekamu omunnyo oteekemu ne detergent powder yonna bw'oba olina ozibikkeko ozireke zibeereyo ozooza enkeera nga ziwoze n'owola era woomala tolekamu namaze golola ku bunnika bw'oyambala obugololako ddi omuntu ogamba nze ndi muyonjo naye ng'ekiri munda kiki? Bakyala obupale bwaffe bagenda obubikkula bwe buti nga bulina kkala bwe abaabuuza n'obuuza lwaki abakyala nikazi zammwe zisooka kutuka wakati. Simanyi nniza comments zaffe nange simanyi lwaki kibeerawo ekityo era ngenda tutegeerako mmwe kwekyo lwaki kiri bwe kityo. Basajja baffe mutuyambe mutugulire ku bintu ebyetaagisa nga jjiiki. Abasajja abawunya enkwawa tebaba abakyala. Kozesa nniimu weeyonjeyonjeekwe mwesiige. Naabako si kwesiiga bwesiizi olekaawo. Naabako amazzi oteeke mu nkwawa weesiigeko. Ogenda kutandika okuwunya obulungi oba musajja oba mukazi. Bw'oba nga wooli tosobola kwakisesinga kintu ekyo funa detergent powder yonna gw'osobodde okwakisesinga. Mukube kuba ekyovu mu sponge yonna gy'okozesa mu naaba. Ekyovu ekyo kyekuuse era okirekeyo. Ogenda kumbulira ogenda wunya oti. Tulina abaana abavubuka obuyonjo tebukoma kufi bugenda ne ku baana baffe. Omulamwa gwa buyonjo naye mu byonna teweerabira kusubscribinga, teweerabira kukomentinga. Genda ku YouTube channel yaffe myfamily, genda ku Instagram yaffe myfamily, genda ku TikTok yaffe, genda ku Twitter. Tunoonyeeko followinga, tokoma kweyagaliza wekka. Sindikirako n'abalala basharing nabo bamanyeeko ekirungi ekirala. Tubebaza olw'obudde mumulaba ne butuwa ne mugenda maaso nga mashallah. Mubeere bulungi. Ciao ciao.